so ngate mu nsi Rwanda abatafiti babaja Uganda Rwanda. Yes, abatafiti bako. Actually abatafiti baliko. Ebalati? Hey. Abatafiti tebaliyo. Abatafiti babalekawo okumpi ne State House. N'oba ng'oyingira ekibuga nka American Embassy. Waliwo American Embassy eri awo ng'oyingira ekibuga. Actually eri kumpi ne State House ng'oyingira ekibuga. Abaministers abasinga basula side eyo okulaba ng'oluusi sometimes basobola okubawa right of way. Babalaga nti baboleki mwiteewo. Naye Rwanda kibakola bakolawo kibayita speed hurdles. Waliwo speed hurdles. Batubita bukookolo. Obukookolo bateeka ebikookolo mu makubo. Ne babiteekawo nti osuka speed ya 5 kikyaka nekikube kimyaso kati kikube emotoka yo ne baba giwadde ekipapula olwo otegeera nti bakuwadde ekipapula twali musirikale ali wa musirikale ate nekyo kibadde Rwanda kati myaka 5 Rwanda wano emyaka 5 babisimba biri ku makubo ag'enjawulo Rwanda yonna bagenda babisimbayo era Rwanda abantu baba controllinga bulungi kubanga ekintu ekyo kya mitwalo 2 aga Rwanda mufaranga no mitwalo 2 aga Uganda ngero zibalabalamu ziba mitwalo 2 kati kino kikuba nekiri nekikuba ogwero bala ogenda kati lumu nalina mukwano gwange tutambula twatugenda Huye bayita Huye bayitayo eringa ku border ya Ngote Sadi Congo Rwanda olituka ekigali n'okwata on your right ogenda wawavu ko waliwo kilomita nga 13 otuuke Huye kakati nze nali mbavuga maaso naye nga balaba nze fuka speed ntono kwazi mbintu Rwanda bimanyi amateeka gabo gamanyi kati bo bagira ne bampitako cwi kati bo ne bankubira simu tufa twatusedde Huye ti nembabuuza mu mudduka mu speed mugitya agamba kati speed abakukola kuliko basirikale nemugamba okakase kuliko basirikale kati kyemamugamba olenga bekega obadde kamera nga zikupa ebifaananyi naye nga ngwempate nga zikazi nemugamba muganda wange nemubuuza oza zikuba ebifaananyi nga bimeka saze kamera nzanga 8 nga zigera zikuba ebifaananyi nemugamba kati balamu emitwalo 2 ogenda nsasula ng'ogenda ku border tosobola kufuluma bw'obanga emotoka yaba foreigner ng'eriko foreign number plate bw'obanga efuluma bakebera ebipapula by'olina ne bagamba genda ku banka eri osasule era aba tozirina ogende wamwe n'ozinona ng'emoko gireseewaawo nga bagimpawandize omala kusasula n'ofuluma kakati ekyo mentale yokka ekuteeka mu layini nti senga ne gavumenti ya Uganda investinga neteekawo so sigamba nti by the way ekiremeseza Uganda wano okubeera nga terina ba-advisors nti okusasula omusolo ng'ogutedde waggulu tekitegeeza nti ojja kufuna mungi wabula identifying omusolo n'okuba nga omusolo gwa bika bingi naye nga mutono ate nga omusolo ogwo osobola okukoleramu ebintu ebirabikako abantu bajja kusasula omusolo nga baagala naye okugamba nti no mwe abatunda ebintu oyipotinga ekintu sasula omusolo mungi nnyo hayi wakati kasawa njankubalira ebika by'emisolo oba oyipotinze ekintu olina okusasula income tax olina okusasula infrastructure levy okoseko olina okusasula VAT import duty kali soko ogimenye import duty yafaana atya import duty omuntu obanga oyingiza ekintu mu Uganda kiba imported bakujjako omusolo gw'okuyingiza ekintu income tax they estimate nti bw'otunda ekintu bakijjako 30%. Kati nagwo gulina okusasula 30%. Bawooza ebintu byo. Import duty eri mu 25%. Okay. Infrastructure revenues eri ku bitundu nga nuzanga 5. Okosa oluguudo. Ekosa oluguudo. Kati ne kubeerako VAT 18%. VAT wacho. VAT value addition nti boleta ekintu ekyo bakigaleko ebitundu 18 olina kigaleko ebitundu 18 ezo nzita mu government kati wakubeerako ne withholding 6%. Yemisolo eki kati ogenda ogibala withholding nti government withholding akakasola akati kati wesanga ate ogwa groupage guwagamba kati groupage si musolo wabula groupage be bantu kubeera nga beegatta
ne beegatta ne baleeta ebintu nga bayitira mu container kubanga Amannayuganda income y'abantu tekyasobola kuleeta muntu kuleeta container nga giyise bw'atya bw'omu naye kati abayiwala baava ne bagamba tetukyagala group page naye nga tajjukira nti URA kyandibadde ekola kulekawo ebyo group page nobirekawo naye ne bakyajinga according kubanga era bakyagingamu bakyaginga according ku bintu ebiri mu container babibala naye nti babibala nti bakola assessment nti neyono wabula lwibadde basobola okukikola naye omuntu beegatta ne basasula omusolo omulungi naye nga bakyajinga okusinziira ku bintu nolwekyo ndowooza waliwo ebintu ebimu nga gavumenti erina okufuna advices nezifuna mu bantu nti yes kuba kati fe abamu twagaliza eggwanga nze eggwanga lino ndya mu cabinet ndaba ng'ogenda mu cabinet walingo wabula mu gavumenti ki sisobola kubeera mu cabinet eno olw'ensonga cabinet eno wenaleeta ebintu omukulu wanayagadde tegijja kuyita kati nolwekyo nja kubeera nga abantu nga netegerera nga I feel nti ndi minister of finance I feel ndi commissioner wa URA I feel ndi advisor mu bintu by'economy naye kati nja kuleeta ebintu agamba yesali wa ggwanga kyoyo ayogera kati nolukolabanga Maria Muwangadya eddembe ly'obuntu namulaba n'agamba nti no sense no sitagala kutamukuuliriza ebyo ajja kulaba akamufaamu lwaki amugambye ebyo lwa akakiiko akawangadya okusaba okuta edi mutwe walinga bakyamukutte babeka walingo obitegere byagenda kati omukulu statement zakozesa enkambwe ezo y'abakulu abo kiki tulaba ekiddako obwongo bwange buŋŋamba nti mwami Muhoozi si yena nyifite obwongo buŋŋamba tokkiriza nti obwongo bwange buŋŋamba nze ninamu ekirowoozo ekigamba nti yandibanga si Twitter handle siyo so saagala nnyo commentinga ku kintu kubanga nyinza okumukomentingako okwo naye ate ne binetya buzibu nakugamba okakasa otya nti ye nontwala ne mu kooti asobola n'okuntwala mu kooti nga si eye kati saawa eno sisobola commentinga ku mwami Muhoozi ku kintu kyesikakasa nti yeye okujjako nga nfunye write up nga n'ebbaluwa enyinyi nga eri signed by CDF awo nsobola okwogera bwe nti ninjegera ddala ku kintu nga kyekyo okulaba nga ate Bannayuganda basobola okufuna ekuli ekyo kati twasiibudde